Omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine olubadde okutuuka ku ttaka ly'abajjajjaabe wano mu Uganda aweereddewo mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa obubaka obukambwe. Ono mu bigambo bye ayongedde okugumya bannankyukakyuka ku nkiiko n'enkuŋŋaana mwayitidde mu ggwanga erya UK mu kibuga London, kugatta n'okubagumyanga bw'abadde ne miitingi ey'akafubo n'ebikonge eby'enjawulo mu kibuga ekyo London mu UK, era ng'ebimu ku bintu bye batunuulidde era bye boogeddeko kwe kwongera okulaba nti eggwanga Uganda liva mu nfuga ey'obwannakyemalira gye lirimu okwolekera mu democratic leadership gye bateekateeka okuleeta obupya nate mu ggwanga lino erya Uganda. Va ku eno eya General Yoweri Kaguta Tibahaburwa gy'alimba abantu nti batambulira mu democratic rule naye ng'ate bali mu dictatorial rule. Kakati Bobi Wine ebigambo bye mbiyina atuukidde ku kitebe wali emagere n'abaako ate obubaka bwawaddeyo, ate oluvannyuma n'abaako omukadde omu era nga ono munnannuupuluku lwe ye yagamba nti ne bwafa ekirooto kye kulaba ku Kyagulanyi olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Bobi Wine oluvudde e London atuukiddewo butereevu n'alambula ku mukyalo ono. Abamanyi omukyalo yamanyikiddwa nga Jjajja Tawusi abadde ajja traininga ku mukuto gwa TikTok era nga yagamba nti ye bw'alaba ku Kyagulanyi obulamu bwe buba buteredde ne bw'atafuna kyakulya ne bw'atafuna mmere kiba kimumalidde omukolera wiiki namba ng'alabye ku Kyagulanyi. Ngenda kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu mu butambi weeyongera okubitegeera. Generaali Tibahaburwa ayitiddewo akakiiko akakulu akafuga ekibiina ekya NRM nga Bobi Wine yakalinnya ku butaka bw'eggwanga lino Uganda. Nabagambye okweraliikirira kukyali kungi naye tugenda kubeera nga byonna tubiyitamu kikwakwayo ng'oggyeko ababaka abaweereddwa miliyoni 10 biki ebirala ebipya ebiriwo olwaleero NRM byeri mu kuleeta okulabika nti eyongera okufutyanka enkola eya democratic leadership mu ggwanga lino erya Uganda. Kale kantandike n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde nate ku mukutu. Lugaba yebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukya ng'olyomu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bamwe. Omukama Katonda abatuweere ekiwummulo eky'emirembe, abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongera okubagumya, olunaku lw'enkya nate lubeere yaddeyaddeko. Antonio Gegange ngenda kutandika n'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine obubaka bwawaddeyo butereevu nga yakagwa wano ku butaka mu ggwanga erya Uganda. Bobi Wine abadde ku lugendo lwe yatindiga n'abakulu omwali omukulu David Lubongoya, omwali omukulu Lop Joel Sanyonyi. Olugendo luno nga lwagendererwamu okulabika nti enjiri y'enkyukakyuka eyongera okubeera ng'ate ebuna mu mawanga ag'e Bukyaddeko ku mikutu egy'enjawulo kwogatta n'okubeera nti ate ne mu paalamenti y'e Bulaaya eya UK nayo bakyaddeyoko. Jjukira nti guno mulundi gulinganga gwa kubiri nga Bobi Wine agenda mu paalamenti eno eya UK okwekubira omulanga ku buyambi bwe bajja bawaayo eri gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ate nga nabagamba nti buli w'olaba Bobi Wine ng'akutte ekkubo ogende bweru w'eggwanga manya miranga gye giba gyolekedde abakulu wano e Uganda. Era wenjogerera olunaku lwaleero mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ayitiddewo olukiiko namutayiika babeere nga bongera okumulungula. Oba oliawo olukiiko lwakubannyonnyola lwaki babawadde obukadde 10 byonna bwe banaaluvaamu tujja kubitegeera later on, naye ng'obunkenke bwo bubalimu bungi bongera okukuta bongera otuula obufofofo okulaba ngeri ki gye balina okukkakanyaamu n'okutema ku maanyi g'omukulu Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ekintu ekitagenda kubeera kyangu kubanga bwe baba nga baagula abayimbi ne balemererwa ne bagulirira abapolitician abali ebweru wa NUP ne balemererwa, ne batuuka n'okugulirira abali within the party ne balemererwa, ne batuuka n'okufuna abamu ku bafamire eya Bobi Wine nabo ne balemererwa, nga ne bino bye muli mu kulaba ebitambula ebya chairman n'ebirala bwe omu ku bubadi mwami Tibahaburwa mwayita okulabika nti ayongera okuba Kyagulanyi. Naye emirundi gyonna gyafubye okumukuba ekigo muganda wange Kyagulanyi aliko omukono, aliko amafuta ga Katonda ge yamuwa okiikirira bannayuganda. Ate bannayuganda tebamwagala ye ng'omuntu newankubadde nga gye bali era abamwagala individual oba ng'omuntu, naye bannayuganda bamwagalako ebyo byayimiriddeko. Kyava yatukuutira nti ebigambo byayimiriddeko bwe bukyanga ku makya n'abikuba omugongo n'abyefuulira, naffe tumwefuuliranga. Lutabaalo lwa nkyukakyuka, lutabaalo lwa kulabika nti Uganda enunuka, kye kimututte okutindiganga eggendo okugenda e Bulaaya okulabika nti ayongera okwanika ebikolwa ebya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Nina amawulire amalungi gentegeddeko era genfunyeeko.
gengendo okubeera nga nkuwanga gakwatagana ku International Criminal Court. Mujjukira nti nga 8 January w'omwaka 2021 nga tunaatera okwolekera akalulu ng'ebula ennaku nga 6 kuba akalulu kakubwa nga 14 January, Robert Kyagulanyi Bobi Wine yafayiringa affidavit ku mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa, mutabani we n'abakungu abalala abali mu bitongole by'okwerinda, nga bano yali abalanga okwenyigira mu bikolobero omwali okuwamba abantu, omwali otemula abantu mu kalulu, nga mujjukira abantu abafa nga 18th ne 19th November omwaka gwali gwa 2020. Abantu bano batwalibwa ne bawambibwa, katate Bobi Wine n'ayongerako ne fayiro y'okukola petition ya mwami Tibahaburwa we yalabika nti awamba abantu be yali atambula nabo mu bitundu ebyekalangala. Abajjukira olugendo olwo ate ng'olukwe mwategeera ani yaluli emabega, olukwe mpuuga yalulimu ebitundu 10 ku buli 10 according to Bobi Wine bwe yali ayogera mu kujjukira omwoyo gwa muganda waffe Frank eyafiira awo ku roundabout y'e Busaga olunaku lwe twali tuve wa Twakagabo. Naye kyakyewuunyo nnyo nti Twakagabo gye twali tuve ewuwe e Bukoto ewafiira n'omuntu nga tuvaayo gye bakubira Ashraf, olwaleero yavadda mu Nuupu n'ayingira NUP. Kikulaga ki nti abantu abamu oba Mukama Katonda agwana kutwala batwale ne tumanya nti nno bavuddewo nga revenge gy'abaatukoledde, kuba toyina ngeri gy'owaayo omuntu n'atuuka n'okubeera ng'afiirwa obulamu bwe ate ggwe kyalwaniridde nga tannaba na kubeera ng'akutukako obulago n'obeera ng'olwedde wayingidde dda pate gy'abadde akuba entakera, gy'abadde afuba okulabika nti amwamulako mu ggwanga lino Uganda. Kyannaku nnyo nti abamu ku bantu betutaalirindiridde kulaba nga balya mu bannayuganda lukwe yali badde Twakagabo, baali badde bano bampuuga, kubanga baganda baffe Ashirafu ne muganda waffe Frank eyafawummula mirembe baafunira obuvune ku lugendo olwo olwavirako ne Frank okubeera ng'ate attibwa. Kitalo nnyo omwoyo gwe Mukama gw'ekiwummula eky'emirembe. Kamala okubeera nga mbawa obubaka bwa Bobi Wine watuukidde ku kitebe ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'olugendo lwa votindiga ebweru w'eggwanga n'ebigambo bye tubifune ng'ayogera. Omanyi ffe tujjano ne tubyogera ne tubagamba yabadde ne badderegeeti abamu mutuwakanya, bwe tubagamba nti nno yatudde n'ababaka ba paalamenti ab'e Bulaaya abamu bawakana. Kati ebigambo byewulirireko kuva eri mukulu yennyini oba oli awo munakkakka n'emmeeme ne mutereera. Kati abenaale mu vidiyo eno mbegayiridde bw'oba owulira nga toli comfortable nayo gyamukeko genda ng'oli weenaalemu ng'owagira gavumenti bwategenda kuleetera mirembe yadde mu mutima, kuba ne bakama bamwe bennyini twategedde dda nti batandikiddewo okulabika nti bakukuta batuula obufoofofo wano na wali. Naye Kyagulanyi mujja mwekulira mu kiruddu. Temulaba nti mwabawadde miliyoni 10 ababaka okufutyanka n'okuteekawo ebiteekateeka ebitategeerekeka bigenda batuulamu. Akatambi kaakano wamma tuddiŋŋane. Abakulembera babategeze komandi bwe mba mwina kutambula tekigiri bwetegera mwina okutambula nga muli in unison. Bana ensanyufu nnyo balabako okulabako nga nakakomawo bafunamu ebisima balabako Comrade Muchiri Ampise just babuuzaako ategeeza nti musinkanye kunyumyamu kukatinga afuna kwenyumirira. Ekyo no kya muwendo nnyo mbeera nti preaching anti developing a certain kind of comradeship to building oluganda olwo omukwano ogwo obumu obwo naye ekyo mukibuildinga nga musisinkana. Olumujja kuba musisinkanye kuyombamu nga waliwo abazize emisango, olanga musisinkanye nga waliwo abafunye ebizibu kunakulewalira wamu, olanga musisinkanye nga waliwo ebibatabula emitwe mwagala kugatta birowoozo. Olumulala mujja kusinkana just for just but keep meeting
keep meeting okusekana okwo birowoozo ebirungi mwe biva n'okwekubaganyako okwetereza buli omu aligninga mune kwe biva. So nze nsanyuse nnyo balabako mbadde nze mbabuuzaako obuuza komyewo ate givuge. Badde ne meetings nyingi nnyo ez'olwatu ez'ekyama amuli mikwano gyange bangi bensinkana abakulembeze b'Abongereza aba MPs n'abavuga ebintu eyo munda mu system n'abaibweru besobola kusinkana wano mu Uganda. Mumanyi bannayuganda bangi nnyo naddala abali kaali abali eyo nga tebasobola kulinnya wano kati mba ngenze ng'eranda ne mbagwako ne tunyumyamu temumbuuza biki bye n'obugambo oba nange kamberekereze balekere meeting yaabwe. Oyo nno ye mukulu Robert Kyagulanyi ng'abawa obukakafu ku byabadde e UK. Kati nkiwa muli shuwa, muli bamativu, muli bakakka mu mitima gyammwe. Njagala kubeera nga mbaga ebbanga lyonna lye tututte nga tuteekawo embeera ku bikolobero ebikoleddwa ne Uganda, oba oliawo International Criminal Court ebadde eyagala twongera okubeera nga tugiwa more information. Vidiyo eno ngibakoledde okubagumya nga bannayuganda abadde balina hope mu bitongole ebiri mu international community. Njagala kubagumya bugumya nti ebintu bya ebitongole ebiri mu international community bitambula mpola temuyaka. Question eno ngirabye nnyo ejja mu comment ng'abantu bagamba naye International Criminal Court eno gye tuwawaabidde muti bahabulwe ebbanga lyonna nga tevaayo kumukangavvula. Obadde okimanyi gwe Munnayuganda nti we batuukira okuyita omuntu mu International Criminal Court already baba balina obukakafu bwonna obuvuunika omuntu oyo oba obulumika omuntu oyo. Era nga we twogerera olwaleero ku bintu ebyakafayiringi bwe byakagendayo mu International Criminal Court byongera okulaga nti nno byonna ebiri mu Uganda bikolobera ebikoleddwa gavumenti ya Mwami Tibahabulwa ne mutabani we nga kwogatta n'okwewaana kw'abadde ajja akola ku mikutu emigatta bantu. Nabagambye America mu video gye nafundikidde yabiyingiddemu dda ne mbagamba nti olutalo yagalagaana olw'enkyukakyuka oba revolution tugiri makati nandiki nga tunatera n'ogituuka ku nkomerero kubanga bulijjo amawanga agapika Mwami Tibahabulwa already gamukubye dda omugongo. Bulijjo ebitongole ebipika Mwami Tibahabulwa already byamwefuulidde dda. Mulaba engeri gye bagobamu abantu mu Wetland abakulu bali mu kubala mudidi ogwa World Bank ne IMF kubanga kakati egaba omudidi ku climate change tekyayonoona kuwa bantu looni ng'ebawa ku bintu by'enkulaakulana. Kuba yategeera nti gavumenti nnyingi wano mu Africa bwe babawa obuyambi obw'okwekulaakulanya ate munnange bangi batwala opportunity ey'okubeera nga beekuumirawo nga bagulirira ababaka nga bagulirira abantu n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo batwala omudidi ogwo gubaweereddwa okoraptinga eggwanga n'okwongera oddikuumira mu bubbi n'obulyake. Kati we twogerera bino byonna bye muli mu kulaba ebitambula mu ggwanga baganda bange bubonero obubalaga nti nno we tugenda Mukama ali naffe era ebintu bitambula malidaadi. Njagala nneme kwetooloola njagadde kwa lugendo lwa Bobi Wine ng'avudde e Bulaaya na biki byayogedde. Ky'oba omanya lindirira mu wiiki ntono nnyo ogenda kulabayo obuyambi nga butemebwa ku gavumenti ne bwe mutaabirabe ku TV wano ku mukutu nja kubireeta. Ntegeddeko nti ne mu International Criminal Court waliyo ebirungi ebiteekebwateekebwa. Bannamateeka b'omukulu Bobi Wine balina bye baluka bye baagala okubeera nga bakola mu International Criminal Court. Akombabiddeko nja kujja mbawo information nga bivuddeyo mu mawulire nga mubitegedde. Ebyaffe wano mubimanyi tetukola bintu bitalina mutwe na magulu, ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Era njagala okubagamba n'ekintu ekirala nga mpumbawumba nti nno gwe Munnayuganda ali eyo toyina kutya. Ebitongole bino n'amawanga gano twongere okubateeka ku nninga. Waje tukoma okubateeka ku nninga nabo gye bakoma tuwa attention ku bintu bye tuli mu kuyitamu. Naye buli we tulinnyamuko ku kyawakati nga nabo balagaya, buli we tutannatti nga nabo bagita. Twongere okuteekawo pressure, twongere okubeera nga tuteekawo obunkenke eri Mwami Tibahabulwa already atuula bufofofo. Era newuunya abali mu NRM mwe temulabanga ekibanyi kigudde dda n'amenvu. Mulirinda kumala kubeera nga ate mugende Magombe mufaananeko enswereta. Tegeera mwe temulaba embeera bwetambula. Kamba wakatambi kano twongere okubeera nga tulambululwa mu kutegeera n'okumanya ku mbeera eri mu ggwanga lyattu Uganda. Ate ndyoke nkomewo program eno tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa
munonyeko ku namba ye gwe naine embeera moyite etali nnungi akulombereddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi banywanyi n'alime wagonda atera nannyuka muŋŋanye nfundikire n'akatambi kano aka muganda waffe mukulu waffe nabagamba tulina otambulira mu kumanya information g'emaanyi bino bikulu nnyo nabyo katubigatteko tubifune abankuumire bannayuganda era bannankyukakyuka omusajja Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti otunuulira ensi gyetulaza oddamu noonyeenya mitwe ekituufu bwe tuli otunuulira Uganda yaffe gyeraga onyeenya omutwe weebuuza kiki kye tuliko olwaleero katwogere abantu bano ne mukulu Museveni tujja mwogerako kubanga singa njogera ne soogera ku Museveni mbanga azizza omusango ogwa Nnaggomora. Mukulu Museveni wenja okutandika naye mbabigako nagamba ti abantu abo tebakwagala era eggwanga lino tekyali bantu bakwagala kababeere abo ebisatu n'abagwamu tebakwagala nti otunuulira crisis eggwanga lino lyerimu n'akatuubagiro k'olitaddemu n'obeera ng'olwaleero era okyayina amaanyi agawa bammemba ba paaliyamenti miliyoni 1,000 ne bw'otunuulira amalwaliro eyo mu byalo ekamwenge wawa na wano wennyini mu kibuga wakati gonna geeraliikiriza kubanga okumanya geeraliikiriza genda Entebbe mu grade B otunuulire eddwaliro eryo ery'Entebbe bwe lifaanana sente ezo ezaaweereddwa abantu obuwumbi 50 n'omusobyo zisobola okuzimba amalwaliro mu ggwanga lino agasukka mu 100 era ne gabeera nga geesiimisibwa bannayuganda naye n'okwata obuwumbi 50 n'omusobyo n'obuwaayo ogulirire abantu abo osobole okuyisaawo kyoyagala bw'osuubira ekyo kikwongera maanyi mu bantu oba kyongera kunafuya otunuulira eggwanga lino n'otunuulira amakubo ge twayitanga mu myaka egyayita mu gy'ekinaana n'olwaleero era bwe gaali nga gattaka n'olwaleero gattaka ate edda nno ffe twalinanga bulungi bwansi eŋŋoma eyo bwe yavuganga abantu buli omu yavangayo n'akakumbi n'ekitiiyo ne bagenda ne balongoosa amakubo olwaleero amakubo gano gonna mwageddiza ne mugamba ga gavumenti era temukkiriza muntu yenna gakolako kintu naye galabika bubi gali mu mpompogoma ebintu ebyo byonna by'okola singa amaanyi go omwaka guno gatadde mu kuzimba Uganda okugiteekamu ebintu ebyetaagisa osanga kyandibadde kirina kye kikyusa naye nagamba nti ligase gy'ozimba tegenda kutuukirira tudde ku babaka ba paaliyamenti mwe babaka ba paaliyamenti oba buli bwa muvumenti oba muli baaki kubanga besijja gamba nnyo ababaka abava eisingiro abava mu Mbalala sayidi awo wonna abo tewali babalonda Museveni yabalonda kubanga abasinga era si bannansi abasobola batwalirako nnyo budde kubanga abantu beerushera awo wonna ntuŋŋamu wawa bagenda okutuukayo ng'akalulu kakubiddwa dda ng'era omuntu bamugamba ddayo gundi yagenda okukiikirira
naye kati tudde ku babaka abava Embaale, abava Arua, abava Eggulu, abava mu bitundutundu ebyo ebisigadde Fort Portal wawa. Sente ezo mwe bwe mutunuulira eyo ewammwe eyo mu byalo gye mukiikirira, amalwaliro gali gatya, n'amasomero gali gatya. Abantu b'e Koboko, abantu b'e Palisa, abantu b'e Namutumba, ebyalo bwe bityo eyo ebbali bwe mutunuulira bwe bamupya abavaayo, amalwaliro gammwe gali gatya era amakubo gali gatya. Ddala bwe mukwata ssente ezo ne muzirya, ensi yammwe muba temugiridde mu lukwe, kamubeere nti muli ba movement nammwe musooke mutunulemu. Era mulina assurance ki nti ttaamu eddako kwe muli. Ekiri atabaala n'asigala ewaka kimutaayiza. Mukikkirize mukigaani beemuppi nti olwaleero bye mukola byonna bigenda kufundikira nga bizze gye muli. Mwandibuuzizzaako bw'olala otunu baani abo bonna bakaaba abaliko bammemba ba paaliyamenti. Kino kitunyigiriza ffenna nga bannayuganda, temuba mulina okumanya. Olwaleero babawadde miliyoni 1,000 ne miliyoni 1,000 olowooza olw'okwagala omuntu omu abantu 300 okuyisaawo ebiruubiirwa byabwe, naye ng'abantu bali obukadde 45 mmwe muba temubaliddeemu olukwe. Kubanga bw'otunulira institutioni zonna mwenna beemupya abava mu bitundu ebyo, tewali ali mu institutioni ezo. Mukitunuulire kikyemulaba. Kati kanzire musajja mukulu ono Mayiga lowooza ku misinde gya Kabaka wandibadde ebintu ebyo byosonyiwa, kubanga ogenda kuweebuuka gw'ogenda okubeera Katikkiro asoose okuweebuuka mu Bwakabaka bwa Buganda, era abantu gwe baanukula. Bakatikkiro bonna ababaddewo babadde n'ensa, naye ate gwe toliimu nsa. Ssaabasajja bwe yakwasanga omuntu eddamula, oyo nno yabanga w'amaanyi era yabanga wa nkizo, naye Mayiga toyagalangako ku Buganda olw'okuba gwe olina ebiruubiirwa byo. Kubanga Ssaabasajja bwe yayogera ku maapu, olina ebigambo bye wayogera, ddayo bitunuulire. N'obuuza Buganda bagigyeko ku maapu, bagituttewa, nga wenna okudaalimba. Mayiga emirembe engalo ky'oba obala nti obudde bujja kukya, omulembe gw'oweeyagaliramu gukyuke. Naye nga Katikkiro wa Buganda ogenda kwogerwako ki? Katikkiro bwe baba baayokya amasiro ku bigambo by'ozza oyogera, lwaki siigambe nti gwe wali mu luko olw'okwokya amasiro? Ssaabasajja n'agaana abantu be okutunda ettaka, gwe n'ogamba mutunda ettaka. Kwegamba olaba mu Ssaabasajja mu kamwa. Kati ssebo mukulu Mayiga, gwe Kabaka, Ssaabasajja ye Katikkiro. Mukulu Mayiga, ebintu bino wandibadde ng'obitunuulira ebimu n'obyesonyiwa. Wagaana abaana ogenda asimanyi okutwala ebyobufuzi, naye abavubuka b'osaagirako ebitundu 85 by'abavubuka ba generation ya Bobi Wine. Abasigadde tukola ebitundu 15. Nti abavubuka abo bonna abasinga tolina bw'osobola kubajja ku Bobi Wine, ate abavubuka abo bonna abasinga tolina bw'osobola kubajja ku Ssaabasajja Kabaka.
kikiriza oba kigaana. N'oleeta Balamu ng'ayambadde obujaketi omutegesa abasajja. Kiki ky'oyagaza Buganda, Mukulu Mayiga? Olwaleero ebintu bingi ebiri mu kunyigiriza bannayuganda n'Abaganda, naye byonna tobitwala nga nsa, wabula gwe ebikunyumira by'olaba bye bikuyisaawo. Mayiga bwe baali batikkira Ssaabasajja Kabaka mu 93 wali ku lusegere bw'oti ng'oli kanso nga mulina ekintu kyammwe kye mubala, era abataka bonna abasinga Mayiga wabagobawo. Gwe ne weefuga Ssaabasajja okole ebyammwe bye mwetaaga okuyisaawo. Abaganda nno bazze bakutunuulira, kikiriza oba kigaani, byokola byonna Abaganda babiraba. Omusajja Obote yagambako nti the good Muganda is only dead one. Simanyi obwako wakeerabira. Omuganda omulungi ye mufu, naye omulamu taba mulungi. Mukulu Mayiga kye njagala omanyi. Mwensowole mwenna abalimu Obuganda bubatunuulidde, kuba mwenna muli nsowole. Temulina kye muyinza kugatta ku Buganda. Bannayuganda, kino kye kiseera. Omanyi emyaka egyayita twalinanga obuntu bwe baayitanga bunnakalanga. Abamanyi mu biseera by'ekinaana awo bunnakalanga obwo bwayogerwangako nnyo. Kati essaawa zino tulina bunnakalanga, bwe butulyawo, bwe butumalawo. Bino Mayiga mmwe Bukalabanda obwabeerawo mu 82, mu 78 Obukalabanda, kati mmwe mukomezaawo Obukalabanda obwo. Eggwanga lyaffe mulitunuulire biki biryetaaga n'obuzibu bwe lirina. Natunuulidde olwaleero omwana ono Shamim Malende nga mu butuufu nti n'amalwaliro ga wano tegasobola, ne bamutwala ku Aga Khan. Naye bamututte ku Aga Khan, wano e Uganda twandibadde tulina obudde obwo obututwala ku Aga Khan. Omulembe gwa Amini nga gwalimu eddagala. Mayiga, ebintu ebyo temubiraba? N'owulira omwana nti mulwadde kati atalina ssente, anaagenda atya ku Aga Khan? Luli twalina eddwaliro lyaffe ery'eMulago nga buli muntu waddukira, naye kati olwaleero owulira Aga Khan. Kati abankuseera abatalina busobozi bugenda ku Aga Khan bagenda kukola batya? Naye nga mukwata miliyoni 100 ne muziwa omuntu omu mpuuga n'atwala miliyoni 5. Bannayuganda, kanneegatte ku bantu bannankyukakyuka abagamba nga 16 tugujjule Masaka tulwanirire abaana battu abali mu makomera, kubanga abaana abo baasibwa Mayiga. Naye Mayiga ajjukira naawe olina abaana abo be wasiba balina abakyala, balina obuvunaanyizibwa. Naye ng'ebibyo by'oyagala okuyisaawo n'osiba abaana abo. Mayiga, manya ensi ekutunuulidde. Mpuuga, manya ensi ebatunuulidde. Mwenna Baabeedi Baanika, ensi ebatunuulidde. Bannayuganda, muntambulize obubaka buno buntuukire eri buli ku muntu gwe njogeddeko mu vidiyo eno, amanye nti Bannayuganda tulina onnyiike, tulina obulumi. Mubuntuusize eri bammemba ba Paaliyamenti bonna.
nti buli memba wa parliament alimu ensa kwata ssente ze baakuwadde ozizeeyo, atali mu nsa asigale nazo naye n'ensi tekungulwa. Tugiryako makoola kubanga ffe tuli mikka bukka agikoowa yagiviira. For God and my country. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.